Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Yonna gy'osinzira okutulaba tukwagala nnyo. Gwali ku mukutu ogwa There is Still Hope. Ali ku Tish TV n'emikutu emirala webale kubanga otugoberera. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi, tukuwa ekitiibwa n'amatendo. Omwoyo omutukuvu ajja afuge okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda obulamu tusabidde. Amiina era amiina ddala. Kaakati nakusoma ezaadde 12, I think lwabadde lunaku lwa 2, omukulembeze w'eggwanga yalayidde Kololo. Era abantu bangi bayaniriziddwa omwabadde ne bannaddiini, abasumba, balevulanda n'abalala. Kakati bakoze nga ttenti za njawulo, baminisita baatudde bokka, n'abalala kati ne bapasita oba religious leaders nti babagatta wamu nabo ne babakolera ttenti eyaabwe. Kati obuzibu bwe bwavudde nga wolaba ku sikuriini awo, Pasita Kayanja yaliraanye Sserwadda, abo tebalina buzibu. Kati emabega wabaddeyo ani? Wabaddeyo Bujingo owaffe w'e Kanani Oligino, yabadde emabega. Era ng'olaba body language zikola ki? Zoogera awo. Kakati Mzumba Kayanja avuddeyo n'agamba mbu ye teyeeyisaako, oba tomwagala ajja kulaga. Oba tomwagala ate tosobola kulinda mu public ate weeyiseeko olage nti omwagala. Hypocrisy, okwagala okwekinnanfuusi. Wano mu bantu oyagala mbu kwerungiya ate eri oyagala kukola ki? Olaga ki ky'oli? Wano mu bantu olaga nti omwagala ewudde eri ng'omukuba, ng'omusabula, ng'oyogera buli ky'oyagala. Kati ye agambye he cannot tolerate that nonsense. Tasobola. Era naye akulagirawo mu public nti otonjagala nti fine, nange sikwesibaako. Naye saagala love eri hypocritic, njagala real love. Oba tonjagalira eri ng'onvuma, naona mu bantu balage. Oba onjagala ye njagala buli wamu, oba tonjagala kirage nti tonjagala. Naye ebyokulaba public, kamera zonna tuli international, Al Jazeera, There is Still Hope naye eri awo ate yo gimanyi, BBC ziri awo, bantu bonna balaba okulayira kw'omukulembeze ate weereetesa obugalo, man of God, praise the Lord. Kakati awo nfuuse man of God, eri nga mbaate man of the devil. Kale leka nkuwe omusumba Robert Kayanja Miracle Center Cathedral akubuulire mbu ye tanywa gatabanguse. He does not drink concentrated. Tanywa gatabanguse oba gateese, tanywa gateese. Mbu ye yamulagiddewo mbu era akatambi ako emulaba nga kazunga ku There is Still Hope, nga kazunga ku mikutu egy'enjawulo ate temugamba yipasita, empisa embiza ki, God is love, lwaki munno tewaganya omukwata mu ngalo. Mbu ye agala nnyo okulaga ki kyali ekiri ku mutima, mutayagala nnyo byakweyisaako. Bamuyita Robert Kayanja. Katukomewo. Yesterday we were on a function today where we were seated. Omuntu omu abadde banvuma. Some of the people that insult me and attack me, Naleeta omukono ambuza. Naganya omukwata mu he ngalo. brought his hand to give me a handshake. I refused. No. I didn't give him a handshake. I'm not a hypocrite. Siri munnanfuusi. So bwe munaakalaba ku TV When you see that on TikTok, nga nganya omukwata mu ngalo, refusing to give him a handshake, don't say here ate omusumba oh, pastor, no. Me, I'm not a hypocrite. Siri munnanfuusi. I'm not. Siri. I'm not. Siri. Where now has the love come from? Kati okwagala kuvudde wa? Mikolo kiki? No. Nedda. No. Nedda. Don't. You. Mwe. That kind of
hypocrisy. Obunanfuusi obw'ekika ekyo. Ondabye ku mukolo. You've seen me on a function. Kati olwo ndi muntu. Now I'm a person. Praise the Lord. Lozo mulito omusumba Robert Kayanja. Naye ayina ensonga yenga omuntu. Era wogiwuliriza ntuufu. Nawe ne wali badde ggwe. Omuntu atakwagala. Temu bantu alaganga akwagala. Olutaba Yuda. Esikaliyooti. Kumafe mugamba Yuda. Omwana w'omuntu omulyamu olukwe nga omunywegera. Okitegeera. So abantu batoto balina by the way in our daily life. Ngano publicly munno nnyo naye ng'ate eri yakulima empinga. Ubeera ku mugongo akukonjera, ubeera mu buzibu abeera eri n'agula ebikoko. Naye wajja gy'oli n'omukaabira n'agamba sorry ndi wamu ate banaye mulekere namwokwe. Wali abantu bemubulira ebizibu ng'ate they are the source of your problems nga y'ensibuko y'ebizibu byo. Wajja n'akusaasira banaye tusabe n'abeera nawe n'olunaku lulamba nga muli mu kusaba naye ng'anoonya akusima adde eri ku kyoto ky'omulaba asooka akukaabya ekiro n'emisana. Kakati Musumba Kayanja yagambye nedda nze ndaga karakita zange. Bwe mba nganya okukwata omusumba oyo mu ngalo tewali buzibu. That is who I am. who I am. Ye waali teyeeyisaako. Naye mu byonna nga ffe abantu tulina feelings zaffe. Omuntu asobola okukosa banaye gwe omuntu asobola okukonjera. Omuntu asobola okwogerera omugambo n'owulira ng'okozze nga n'emmere ewule tekyagenda. Njogera akatami ka Pastor Budingo yali ali ku baana ba Nuupu. Bwe baba bakutandise n'oba ne ssente owulira nga zikaawa. Waliwo omuntu akuddako emugongo n'asooka akutakula n'emirembe ne gikuggwaako. Nga n'oba olina ssente olaba nga tezikyalina amakulu. Mukama yeebazibwe. So bibaawo mu bulamu obwa bulijjo naye ate twagala tugye ekifaananyi ekya Kristo. Twagala tugye ekifaananyi ekya Kristo nti Katonda kwagala, God is love. Tugamba love one another. Yokaana 13:3 nga we yatwagala naye atusuubira. Yesu yayagala n'abatayagalikika. Nga bulina kuba mukonjera, bulina kuba mugaaga okozesa mizibu. Gw'oli satanist, gw'okka mu nnyanja, gw'oli kino, gw'oli kiri, naye yabaagala. Kati Yesu kyayagala tubeere. Omuntu agamba ebyo sitaani ne Yesu tasobola kulya ku kijjulo kimu. Yes, nsobola kitegeera. Naye ffe tuli bantu. We need one another. Aye n'ekirala nti omuntu osobola omunyiigira naye ng'omuntu muwambe. Ntera okugamba abantu osobola onnyiigira omuntu nga gw'oyagala ategeere lwaki onyiize naye nga gw'onyiigira ye tabitegeera. Ali mu nsi ye baamuwambawamba dda. Nga sitaani yamukyusa timing. Kati gwe n'okola ekiku n'okola ki n'onyiiga gw'omala obudde. Omuntu oyo olina kuba ng'omukola ki? Omusonyiwa omulekera Katonda. Kitegedde. Zibadde nsobera nti tamwagala naye ye Musumba Kayanja yabikoze yalibadde exemplary. Nagamba nze ate tonjagala onvuma onkonje nze sirina ttabo Oluganda sirina ttabo. N'omukwata mugala n'omubuuza. In fact ekyo kiba kireeta ne public etandika okugamba naye omusajja gwe bavuma. Kijantaba talina muzibu niye mubuuza n'omubuuza munnange. Yakati wakubuuza n'ogaana ate abasikowalinga agamba akasajja kabi nnyo. Niwe twabadde Kololo n'ayagadde n'okabuuza akasajja kaagaanyi kabi. Okitegedde. Naye wali omu mubuuze. Akuba munnaye buli omu
alina personal life ye era buli omu alina entegera gy'ategeeramu ebintu. Ate kya kisinziira ku ki omuntu kyakukoze, wadde Katonda ye bitayagala bimanya. Oba oli akukoze ekyo oba akukoze ki, ye agamba musonyiwa ate omwagale. Naye kakati ffenna abantu tusooka ne tuweeyinga kyakukoze, ogamba kino kyankoze, lino ebbwa lyatadde ku bulamu bwange ate ddene nnyo, ligenda kukosa nze likose n'omulembe oguddako. Sisobola kumala gamusonyiwa, saagala. Kati ate ffe abalokole kitwanguwira twesonyiwa. Akagambo okusonyiwa twakajjawo, twateekawo okwesonyiwa. Ffe twesonyiwa, gamalanze wena mwesonyiwa namuvaako. Bayibuli tegambangako mwesonyiwe, Bayibuli ekugamba musonyiwe. Olaba ensobi gye tukola, musonyiwe, tomwesonyiwa, musonyiwe. That's a big mistake we make nga ffe abakkiriza. Twesonyiwa, tetusonyiwa. Naye saba Mukama akuwa ekisa oleme kwesonyiwa abantu, wabula osonyiwe. Buli lw'osonyiwa owona gwe, ate oba osika owalinze mu maaso ga Katonda. So okwagala kubeere mu bikolwa. Ensi yonna tosobola gisanyusa, ate ensi yonna tosobola kwagala. Naye ate gwe olina okubeera ekyokulabirako ng'omukulembeze, si ng'omufuzi. Olina kubeera mukulembeze. You must be a leader, not a ruler. Ekitegedde? Kakati nze we nkulaba nga Musumba muno aleese engalo okubuuzaako n'onzigaana, kati nange ndaba ekyo kirungi nti nange buli bonna besaagala nina obbalagira publicly nti mwe muli babi nnyo n'okusingawo. Kati tuba tuzze mu lutalo lwa mubiri na musaayi. Abaluumi 12:14 agamba vengeance belongs to God. Okuwoolera kwa Mukama nga kuba nagambye nti kiddayo ku ki, yakukola ki nga gwe omuntu. Kiddayo ku gwe ng'omuntu. Naye bwe tudda mu byawandiikibwa oba ne tudda ku Kristo, ye akusuubira okukola ekyetaagisa, okusonyiwa n'okwagala. Okitegeera? Kati gwe nga gwe oba n'ensonga zo ate ezo ensonga zo Katonda ayinza obutaziwuliriza munnaaye, kubanga ziyinza okuba nga ziri personal. Ate Katonda ye tatunuulira personal interests, atunuulira kingdom interests. Okitegeera? Naye ndowooza atusabire ekkanisa. Zabbuli 133 nayo nnungi nnyo. Matthew 5:4 nayo ojja gisoma. So tusabire ekkanisa, omubiri gwa Kristo. We need togetherness. Ebyentalo binaakomawa. Divided we fall, united we stand. Tunaabeera awo miyinza obutakola makulu. Nsuubira waliwo tulina otuuka obutakkaanya bwaffe nsooka tuteeka ebbali for the sake of the kingdom. Okitegeera? Olw'omulimu gwa Katonda tubuteeka ebbali ne tugenda mu maaso. Lwakuba nti era waliwo ajja okugamba gye babadde bagenze kukola ki. Mmanyi nsomyeko mu comment section abaana abali omwo banna babadde bagenze kukolayo ki eyo bonna. Bagenze okukolayo ki? Kubuulira njiri. Yaloose n'atazimukwatamu. Abaana bali mu comment section babadde ki ekyabatutteyo mugoyo. Banamu baani ali basonyiwa mbu omugoyo gwe gwabatutte ne mugamba yonna ngambye asumba nga balina ssente abo, bo balina ne private jets abo, obuuza mugoyo gwe gubatutte. Sumba balina $, abo balina omusimbi. Singa babadde b'omukyalo yaffe mu kyalo be bayita abaligambye bambi. Naye neebuuza
teri basumba balala be bayitako. Ekyo nkyebuuza nga nze. Emikolo gyonna gye ndaba egya state, those are the same people. Bali abasumba abali eyo nga basabira eggwanga lino. They have sacrificed 100%. Ninga oba bakuba bikono. Oba state house erina abasumba abaayo. Zirage simanyi. Gusuubira ki? There are pastors abali eyo nga bawaddeyo 10 ku 10 olw'eggwanga lino. Nga tebanoonya positions, tebanoonya recognitions, nga gye bali bamanyikiddwa. Naye bano be babeera ku front seat. Simanyi kiyinza okuba ng'ojjajja musajja alina abantu abamwanguwira netwali agadde okulabako. Pastor Mukuye we bakuyita ogenda kiki? Kale nze sigala kuwaga asukkako awo kambalekera olutalo lwammwe mu comment section. Mbadde neebuuza kibuuzo kyange ne ŋŋamba yeyo sumba abalala gye bali bamukuye bangi. Sangako omusumba okuva ku gundi UCC Kasubi eyo wawalala wese ate omwatera ogenda ani omusumba ky'omulala UCC tenyo ng'atera ogenda ani omugye gye basiiba Kayanja gye basiiba Kiganda ani Kiganda atera ogenda bakyawo batera ogenda mu ebyo. Simanyi oba tebabayita oba be bataagala. Nze ogamba nti tebabayita naye nga babayita ne bagaana oba n'ensonga zaabwe oba nga baagala naye nga waliwo ebikono. Kale wamma kasita Yesu yabayita kubanga ye kabaka w'ensi eno yonna. Wakabaka bwe tebubuganyizibwako bwo tebuliiko bisanja. Ye obufuzi bwe bwa mirembe bwa bulamu butaggwaawo ate bwaliwo weebuli ate bujja kubeerawo bunywerera emirembe gyonna. Oba bamuyita Alpha and Omega. Alpha and Omega. Kakati bw'owulira ebyo nga kitomu obulamu. Abantu nga bawadde bulamu bwabwe eri ebibiina by'obufuzi. Osanga bafuutu soldier, simanyi soldier, bafuutu bigere. Tosobola kwogera ku mukulembeze waabwe ne batakuyisaamu ggaali. Osanga aba NRM abajjajja tubonga naawe nabo bakuyisaamu eggaali. Okitegeera? Ate ani omulala? Waliyo omulala? Aba DP Robert Mao si wa NRM? Simanyi. Kale gamba Yesu nkwebaza olwaleero nkuwa obulamu bwange obeera omulokozi era mukama waabwe. Nsaasira obutali butuukirivu bwange onaze n'omusaayi gw'ontukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omwami tusabidde. Amiina. Wamma gwe yongera okusabira eggwanga, yongera okusabira omubiri gwa Kristo. Mukama bakikutadde ku mutima. Ate naawe weyongera okwesabira kuba ebiro bye tulimu bizibu nnyo. Awuluguma alinga empologoma anoonya gw'anaalya. Ani? Peetero ekisooka 5:8. Kaneetololemuko katono wenkomawo bingi bye tugenda okuba nga ate atwogerako. Shalom. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.